Okay, songa za Anita Da Diva, one of the dance hall queen betwina wano mu ggwanga Uganda. Abategezako okuba bakuba omuziki ogwa dance hall akwegamba wenna mu Uganda gy'oli n'obeera ng'okkiriziganya nabo. Naddala mu myaka ng'esatu ene emabegaawo mwagezangako okubeera nga muwulira endongo ya mwana muwala ono Anita Da Diva. Bingi nnyo abyogeddwa bitambula all over social media, biri mu mawulire buli wamu, buli muntu agezako okuba nga ayogera ku nsonga za mwana muwala ono Anita Da Diva ze yavuddeyo okuba nga ayogera. Mwana muwala ono bintu bingi nnyo ebimwetoolodde naye nga nsonga za famire omulundi guno yavuddeyo n'agamba nti omwami gwe bagenda mu bufumbo obwali bujjudde okukozesa ebiragalalagala kubanga mwana muwala ono yakyogedde lwati nti omwami woono akozesa ebiragalalagala n'avaayo n'abeera nga amukulusanya amukuba kwegamba n'amujja mu mbeera ey'obuntu n'abeera nga ali mu mbeera eyo yonna gye mumulabiramu akaseera kano. Kituufu ekifaananyi kyosobola okuba nga ofuna ku Anita Da Diva ali mu mbeera eteeyagaza kwegamba w'omutunuulira si y'oli. Mwana muwala yavaayo okko emabegaawo n'atugamba nti aguraduatinze emabegaawo mu luyimba lwa 000 distance lwe beefunira n'omwami ono. So omwami ono amanyikiddwako amannya aga Medi, omwami abaddewo ebbanga ddene emabegaawo nga bajja bakwasaganya ensonga zaabwe ez'obufumbo. Ate tumanyi oba obufumbo bali mu butukuvu kubanga tetufunangako kifaananyi kyonna ekiraga nti ababiri bano beegatta empeta, naye twakoma okuba nga tubalaba nga bapepeya mu bifo ebisanyukirwamu ababiri bano. Wamu ne tubalabako ng'omukyala asobola okuba nga asangibwa wamu ng'avuga emmotoka y'omwami ono Medi. Omwami Medi ono amanyikiddwa mu kukola emirimu egya property master, muntu wa mataka nnyo. So yebimu ku byayinula mwana muwala ono Anita Da Diva n'agamba nti wallahi wendeko omulenzi ono nyinza okuba nga nsudde naddala nga ndi mu layini efuna akasente kange ka music wenfunira ddala omuntu ono akola mu bya property, omuntu alina business naddala nga Bannayuganda tukimanyi bulungi nti abantu abali mu by'ettaka bafuna akasente bafuna kiralu. So mwana muwala ono Anita Da Diva yayigulwa n'abeera nga yeegatta ku mwana munne. Anita kamubuuzeeko bubuuzi ogamba otya Anita? Gye ndi ogamba otya? Embeera era eriwo giraba nkyali mulamu naye nga si birungi. Naye nga mukyozemu mu ofiisi of course waliwo kubanga mukyala Sophie Gombya yampa advice n'agamba first cool down, okole ekintu ekituufu nga tolina busungu. Nentwala advice ye okitegeera sobola okukuulinga ndabe ekituufu kyensobola okugenda nakyo kitegedde. Omuntu ayagala okumanya ekintu kino eky'okuyimba obadde osiriseemukko, tugambe nti ebimu kubadde bikusumbuwa bino ebadde bikusirisiza mu kuyimba. Ebibadde binsirisiza byebimu, mbadde mu bufumbo naye nga bujeebale obufumbo obwo bwe mbaddemu ekyoba omanya bubadde si bwangu. So nga mbadde njagala mbuveemu ngende nkole music wange bwe nali nkola kuba nali nkolera ddala. Kati mulala nze gwe nkola mboba nkola. Ofunye essuubi ey'okubeera nti ogenda kuddamu okuba ng'oyimba kooliranye Lena na Lumansi gwe mwakitandika? Of course ndirina bulungi era nja kuyimbira ddala era naye tujja kuyimba tujja kikwasaganya. Leila yankubiddeko okuba abantu bankubidde bangi simu nemala nenjiwumuza mbadde ku interviews ne bano nga bampa advice abadde alina okubaawo naye ng'essuubi ndirina bwe mba nga nnyambiddwa nsobola okuyimba. Tulina essuubi okuddamu olaba ekintu kyaffe kiri ekyabasa. Mujja kulaba ekyabasatu already twakolako da projects lwakuba tezakola kinaye kati tugenda kuddamu naye ngera tuli solo artists nga womanyi but tugenda kukola ka reunion nga wolaba Destiny's Child, Spice Girls bichi ate tewali na girl group right now, so I think it would make so much sense. Yeah, that's how we can help fengaffe okweyamba okitegeera. Yes. Ebyali mbadde njagala bagamba abamawulire bankubira nnyo olunsi naye mbadde njagala baagala kumanya ekinkwatako basobola okulaba Sophie Gombya kitegeera ajja bantuusaako. Abawagizi bange banansonyiwa ebyo byonna bye njogedde nti njagala nali njinywa kubanga mbasuubiza nsobola ogivaako era nagitadde nsobola okuba music kasita banaddamu ne bampagira. N'ekirala nayogedde nti neetaaga buyambi to do my music naali eyo ng'asobola okumanaginga. I'm ready.
kiro kyali kya Lwakuna wiiki ewedde mwana muwala Anita Da Diva bajja n'omwami we ku kifo ekimanyikiriddwako nga La Paronis ekisanyukirwamu mu Kampala wano ekyegulidde ensangi kifo kipya nnyo. Waliwo video premier ey'omuyimbi Prince Omar. So Anita Da Diva yabeera nga agezako okuba nga connectinga n'abantu abamu kubaza kulagana nabo mu music ya nti ba presenter abama radio aba TV aba producers abenjawulo abali mu kifo kino yagezako okuba nga akwatagana nabo ekiro ekyo. So nga etuze tumanyi obanga ekyayogeddwa nti obufumbo bw'abantu bubaddemu ebiragalalagala nti omwami awe yavaako ekiro ekyo n'abeera nga atandika omukuba emisambagere nga wabadde ajja amuyisa ewaka okuva mu Anita Da Diva nga wazaabirambika nti omwami ono abadde amukuba kwegamba buli waakuba waati ebiragala ne beera nga birinnye ku mutwe abeera avaako ku mbeera n'abeera nga amukuba. So mu mbeera y'emu ekiro ekyo twalaba omwami ono era still ng'ava mu mbeera nga bafuna obutakkaanya era gy'ensonga y'emu yatuusa Anita Da Diva okuvayo n'abeera nga ayambika ensonga zino nga yemuzze muzuulya. So wano we tuli ku National Theatre tuzze okubeera nga tulaba still Anita Da Diva ku lunaku luno avuddeyo okubanga yeeyanjula eri office etwala abayimbi bonna ajjukira esangibwa wano ku National Theatre ng'era office eno erimu omukyala Sophie Gombya nga president waayo, Justin Bast Mwalinyo, Rena Narumansi, Fina Mugerwa w'abayimbi bonna abadde batasobodde kubeera nga babeerawo kakiiko kano akatwala abayimbi naye nga tuli beteefuteefu okubanga tumanya ensonga zino ddala Anita ki woofiisi eno kyegenda okubanga embuyamba ye ensonga kizaze okubanga alambulula eri woofiisi eno ku bimu bye twategedde tuzze okumanya ddala Anita Da Diva ebiragalalagala bino abadde abikozesa oba si ekyo yayogedde ku kyokubanga ayagala okuba nga divorcinga omwami we oyo Medi. So byonna twagala okuba nga tumanya byonna agenda kuba nga abyalambulula woofiisi eno era woofiisi neteefuteefu okubanga eyamba Anita Da Diva. So mubeere nga munegattako akaseera kano kennyini tubeere nga tuyingira munda mu woofiisi tumanye ate woofiisi ensonga engeri gyegenda okubanga ezikwatamu naddala ez'amwana muwala ono Anita Da Diva. Tutunuulira embeera eriwo essaawa eno Anita ye mugezezaako okuba ng'ogera naye aside y'omwami tumusuubire by'okuba nga yeyanjula mu ofiisi kanateranga omanye ebintu bino biri mu family. There are some things which are confidential era bwe tunaaba twetaaza okubayita tujja kubayita tubategeeze nti mumanyi mudduke tulinawo kino. Ever stedde Uganda Musicians Association. President ensonga eno kyetwagala omuntu atulaba abeere nga afuna ekifaananyi ekituufu nti byonna byogeddwa ku Anita Da Diva bategedde ekifaananyi ekiriwo essaawa naye waliyo agenda osigala nga si mumativu ng'agamba nti era badde banaaba bakoze ku Anita naye omusajja olwo tetunnamanya nteekateeka bamukubiddeko ku ssimu process kyeriwo kubeera nga baggala ekintu mu kwogera kwange nkuwaddeko ekigambo rehabilitation nenkwako ekigambo police kati bwe ngamba nti Anita yeetaaga security as for now kati njogera nga Anita sister wange mu music bwe ngamba nti yeetaaga security of course yeetaaga security okuva wange kuba sena kyemukoze definitely yeetaaga security okuva omwami we kakitegeeza there's no way we can deal with Anita without him naye tugenda funa sessions naye tutuuleko naye tugamba tukanye ku custody y'omwana awayingiriramu ye ng'omwami naye nga tannabeerako nawo saawa zino tetunnaba si kweyanjula naye tumusabira ng'omwami waffe Anita nkugambye sister waffe kati naye tujja muyita ng'omwami waffe omulungi tumusaamu ekitiibwa. Kati kino era kikubuza ng'omukyala si president ku nsonga Anita zakwanjulidde ng'omukyala oyinza kuba obubaka kimwa omwami we njogedde n'Anita nze nganze ng'akaminze down naye ensonga ezo nazo neziri ebweru Anita abadde ayogeza busungu kyekiri kyenkugambye and I want you people to come back to her ng'amaze okukaminga down abawe what really happened abawe ekifaananyi ekirungi. As for now I cannot do a judgment. Amanya gange nze Gashumba Derek anva mu kitongole kya Youth Power Uganda. Ekitongole kya Youth Power Uganda tuliwo kubudaabuda n'okubuulirira abavubuka okuva ku njaga era n'obatwala mu rehabilitation center tubeere nga tubaddaabulula. Bwe tumala okubaddaabulula
ne tubafunira something else to do. So ekindeese wano nafunye essimu okuva ewa president wa WUMA kuba nayo tulina enkolagana nabo ng'abayimbi nga ngamba nti jangu tufunye case waliwo munaffe bamukwatidde muki bamukwatidde mu ekiriwo nti akozesa enjaga mujje mumukoleko ki mumukebere mulabe enjaga eri ku level ki tulabe oba tusobola okumuyamba oba okola ki naye ekindeese wano wetwogeddeko naye ne tulaba enjaga gye bagamba nti anywa enjaga naye nyini wetwogeddeko naye tali addicted ng'ekibadde kyogerwa ku mitimbagano egy'enjawulo nti enjaga emwonoonye biki yeetagisa agundi rehabilitation. Anita ye abadde anywa enjaga naye enjaga gy'abadde anywa si yeeno tali bubi nnyo nti ali addicted mbu yeetagisa rehabilitation center. No, Anita yeetaaga counseling and guidance n'okumubuulira kuba alina ebizibu eby'enjawulo okuva mu famire ye kuba nakyo kikuleetera okukola ki okuba ng'onywa enjaga. So tuli wano kulaba nga tumuyamba afune obwenkanya eri nga we tukitegeddeko nti tali addicted ku njaga tetugenda mutwala ku rehabilitation center okuleka tugenda kumubuulirira twongere okwogera naye era tubeere nga tumubeerako always okusobola okulaba nga agiviirako ddala. Okay, kati enjaga omuntu ayagala okumanya woba ogipimanga gwomukugu mugipima mwogerezeganya oba waliwo ekinjawulo kyokubanga kakati waliwo process gye tuyitamu gye mutalabye naye ffe nga okunoonyereza okwaffe tukizudde tali addicted fine abadde agikozesa naye tali addicted nti yeetagisa rehabilitation center. So kati obeerawo nnyo wano ku ofiisi za WUMA abantu nze Youth Power Uganda ekola mu bavubuka mu Uganda yonna. Okay? Naye tuyina enkolagana kuba n'abayimbi bano bavubuka ng'abantu abalala oba bantu ng'abantu abalala. So okolagana nnyo abantu baali boogera nti abayimbi be bakyasinze okusomesa abantu okunywa enjaga. That's why we twawulira ekyo ne tukola enkolagana ne president wa WUMA aliko kati okusobola okulaba nga buli musango n'okuvaayo gw'enjaga atuyita ne tusobola okulaba nga tuddaabulira abayimbi abo. Tukola ki twogeramuko nabo okusobola okulaba nga nabo bafuna obulamu obw'enjawulo ng'abantu abalala. Naye kye tuzudde ku Anita tali addicted. So omuvubuka ali eyo nga muyimbi akyasobola okujja nakusawo kuseno nabanga kutuuka. Kati omuvubuka ali eyo nga muyimbi ng'akozesa enjaga yandiyagadde ogivaako. First of all asooke atunulire emikwano baani baalina koza mikwano gye gikyakisinzeyo okusoma ye musomesa asooka mu kunywa enjaga. Bw'obanga nze nywa akaveera nga ne mukwano gwange anywa akaveera nze sobola kavaako nga mukwano gwange akyakaliko. Okay? Atunulire emikwano gy'alina n'ekirala kiba kiganye ajja yeyambisa ofiisi y'omukyalo ono owa WUMA Mchala Sophie Gombia asobole tutuukako ng'aba Youth Power Uganda ffe tujjamu budaabuda abayetaagisa rehabilitation center tujja gimuwa for free of charge tujja teekamu ssente ezaffe ekyo kyo twakiwa abayimbi. Yes, okusobola okulaba nti tubadaabulula basobole okuva ku njaga ate babeere ekyokulabirako ku bavubuka abalala. Okay, tweyanzenge oyo mukulu akwasaganya ensonga ezo.